Abakolinto ey'okubiri essuula 2. N'olwekyo namalirira obutakomawo eyo nneme kuddamu kuba nakuwaza. Nze bwe mba nakuwaza, ani anansanyusa? Si mmwe be nnakuwaza? Kyennava mbawandiikira bwe ndijja nneme kunakuwazibwa abo abandinsanyusizza. Nkakasa nti bwe nsanyuka era nammwe musanyuka. Nabawandiikira nga ndi mu kubonaabona kungi, nga n'omutima gujjudde obulumi era nga nkaaba amaziga mangi. Mu kubawandiikira saagenderera kuba nakuwaza, wabula nayagala kubalaga nga bwe mbaagala ennyo. Bwe wabaawo yanakuwaza munne, teyakuleetera nze, wabula ku ludda olumu bwe mba siyitirizza yanakuwaza mmwe mwenna. Omuntu ng'oyo ekibonerezo ekyo kyaweereddwa abangi kimala. N'olwekyo musaanidde okumusonyiwa n'okumugumya aleme okunakuwala ekiyitiridde n'okuterebukira ddala. Kyenva mbeegayirira mumulage nti mumwagala. Era kyennava mbawandiikira ndabe nga muli bawulize mu byonna. Buli gwe musonyiwa nange mmusonyiwa. Nange kyensonyiwa obanga weekiri nakisonyiwa ku lwammwe mu maaso ga Kristo, Sitaani aleme kutuzingiza, kubanga tumanyi enkweze. Bwe natuuka mu Tulowa okutegeeza abantu amawulire amalungi aga Kristo, newankubadde nasanga nga Mukama anziguliddewo oluggi, omutima gwange tegwatereera, kubanga saasangayo muganda wange Tito. Kyennava nsiibula abantu baayo ne ŋŋende Makedoniya. Kyokka Katonda yeebazibwe atuwanguza bulijjo olwa Kristo. Katonda y'atukozesa okumanyisa Kristo mu bantu bonna, era amawulire amalungi galinga kawowo akasaasaanira wonna. Tuli kawowo ka Kristo kaaweereza eri Katonda, akatuka kw'abo abalokolebwa ne kw'abo abazikirira. Mu abo abazikirira tuli kivundu kya lumbe ekireeta okufa, naye mu abo abalokolebwa tuli kawowo ka bulamu akaleeta obulamu. Kale ebyo ani abisobola? Tetuli ng'abangi abo abakozesa ekigambo kya Katonda olw'okwenoonyeza ebyabwe. Naye ffe, kubanga twatumibwa Katonda, twogera nga tetuliimu bukuusa mu maaso ga Katonda, nga tuli mu Kristo.